Tugenda maaso munange still tugenda kwa tukutusako story ya mutabani wa Evelyn Lagu twayogerako naye ngero tubuulira ye embeera bwegimutwala oba ye bwawulira okubanga mama we bavudde ne bamuwagira ne bamusondera ssente mu abantu mu bungi ennyo we bate. Omwana ono amanya gero nsibamuyitani Fred. Yes, Fred ono munange ye muvubuka era nga ono dance abadde alina dance group gyaziniramu era nga munange abadde agiziniramu ng'agezaako kukola muno imitating maama we abba ku kyekyo maama we kye yamuwa era nga nje tuyita talent. Fred ono twamuguddeko still era we makindye ne tugezaako mubuuza awulira atya oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo ne babeera nga baza okusupportinga maama we mu nsonga nga zino ez'okuba muno bamugulira eddagala bamutwala e India asookuba ng'afuna operation oba kidney transplant. Omwana ono munange amaziga katono gamuyitemu muvubuka muto era omutunulira alinga musaizi za Lawrence myaka 2 awo mu something awo oshegedde bunyo era bambi yankwasiza nnyo ennaku katonda nga amaziga gampite munawe agenda omulala ayinza okukwasa ennaku naye wakwasiza ennaku kyoyinza okukola kiki kimu kyokka vaayo obeere nga atuyongera okusupportinga maama we akuba tewali muntu naffe abali bafiiddwako ku bazadde tumanyi kyekitegeeza so oba oliyo nga tofiirwako ku muzaddewo tomanyi kyekitegeeza so yamba omwana ono Fred asobola okuba nga ayamba maama we basobola okuba nga bawona ate abeere nga akola ki nga amukomyawo ne Uganda twamubuuza n'ogenda ne mami oba togenda agamba ssente ziyinza okutansobozesa genda na maama eri India gye bagenda mujjanjabira naye ngenda kuba wano nga still nyongera okuba nga nsonda akasente nga bwempita mu bantu nga bwenkaweereza eri because yeetaaga ssente nnyingi nnyo ez'okulaba muno bakola ki bamujjanjaba. Soka kutuuseeko mutabani wa Evelyn Lagu amanyiddwa nga Fred akunnyonnyola ye ne maama we omukwano gwabwe n'akwebaza mwena abaavaayo ne muyamba Evelyn Lagu oba Evelyn Love maama we okulaba muno musondera akasente okusonda kukyagenda maaso saagala weerabire era nga kyoyinza okukola kiri kimu kyokka genda ku official Facebook page ya Evelyn Love ojja kuba olaba oba yazubaire family oba ya papa message kuliko enamba ojja kuwoziraba ate osobola okuba nga osupportinga family eno naye nga amanya nze King Smith ono wenyini ku Celeb Just oyinza okukola kiri kimu kyokka genda maaso subscribing olikinge okommenting wano ku channel yaffe ate tusobole okuba nga tukola ki nga tugenda maaso agakweza emitwalo 5 egy'aba subscribers before guno omwezi gwokusatu nga tegunnagwako so kyoyinza okukola kiri kimu subscribing olwisa gamba sabinga so kubanga tukachinga tugenda maaso. My name is One the King himself towerabira bannaffe ba King Montage Studios bano nga munnange basangu bali enankola ku Prime Tower wetugenda okubanga tubawagirira era nga bali ku 0777 0234 05 0702104125 zeze namba zaabwe bakubireko obeere nga obawagira. Peter Fred mutabani wa Evelyn Love mutabani wa Evelyn Love akati lero tu organize gundi fundraiser car wash atwaite motoka ne bazibolezaako organize t-shirts asiwali ndoza walabeyo wansi bagula t-shirts ne discs za music ne movies all in support of raising a sente zachi raising sente za kujjanjaba raising because asaba tugamba raising million 2.5 za car wash kati bigena maaso bena biri efforts za raising ezo sente era baje motoka basinga bagisaako amazzi ne bagitereza ate bagitereza nnyo naye era alese 10 alese akakadde alese bukadde bubiri alese 5 bonna tubasiima za kawashe zo kumulongosa basaba million 2.5 kale buli kimu nga kiri inclusive kitegeera dagala hospitality accommodation byonna n'okujjanjaba ne surgery nga byonna kwebiri nakalabako bemanyi nakalabako Dr. Hildamani ne yatwadde ekifo kino bakitwadde ku bwereere some research yes yatumwebaza nnyo mukama amudizeewo nnyo kusiko twalabe nalabeko ne mwami Haruna Mubiru Haruna Mubiru yes kizaamu amaanyi kiwa encouragement era kituwa essuubi because kibadde tubesinga ku hope and faith era kitwongera hope, more hope and more faith and more stability essuubi okukkiriza mu Katonda nti akola n'okubeera straight n'okubeera focused ekitegeera kitwongera amaanyi nti abantu bali naffe esewa
katonda ayamba buyambi teri amanya naye akyemanyi bakwasaganyiza emirimu bonna abantu besimbu era tubesiga kimanyi tebasobola zikwatakwatamu like 99% si bakika nti azdo kale bakika naye bamikwano nnyo era bakika kale bayita abekika naye nga tubesiga 99%. So far plans zote tekinakola tekinazikosa nnyo koziko kale ebintu ebimu bibadde bidireyinga okitegeera koziko kale kakusoma okitegeera webitoye naye nga tekinaba kunkosa nnyo kiri awo kubanga era obulamu bwe busooka byonna awatali bulamu tewali kiba kisobola kitambula nga tewali bulamu era kyetubadde tusinga okwetaaga era wanaawona tujja kudda back on the right track tusinga okwetaaga bulamu. Suggesting the two countries, suggesting that India and Kenya. So, sente is now about price range. Is the two raising? Is just allowed to agenda. You still have abantu supporting. It's okay. The young never mama nalwe so tukobaza nnyo kutubeererawo kubanga ne sente za dialysis mama agenda ku dialysis buli week agenda emirundi ebiri. Bamujjako obukadde 2.5 kuliko amadagala buli wiiki mama naleso yasasula tukwebaza nnyo mukama akuddizeewo nnyo olw'omutima mulungi gw'olina twebaza papa misaaki tuwa ekifo ekyokukoleramu kubanga yasibuni omuntu asobola okuwa ekifo tukwebaza nnyo papa misaaki tuwa ekifo twebaza ne katonda obulamu babatali bulamu n'okutukuma nga tukyali balamu paka kati kuba obulamu bwa bbeeyi mama wange agenda ku dialysis fikidini oyo okkola olabe bukale 2.5 kasinga katonda era tujja ko sente za kidini buli wiki singa tubanja sente nyingi era tumubaza katonda n'abantu abadde batubeerera abatuweza sente abali ebweru abali okumpi n'abaweza messages ezi encouraging abana tubebaza namba zabo bakubireko obeere ng'obawagira. Zaba Peter Fred mutabani wa Evelyn Lagu mutabani wa Evelyn Lagu akati lero organize gundi fundraiser kawash abantu bayita emmotoka ne bazibolezaako organize t-shirts ansi walindo za walabyewo wansi bagula t-shirts ne discs za music ne movies all in support of raising a sente zaki raising a sente za zokujjanjaba raising because asaba tugamba raising million 2.5 za kawash kati bigenda maaso bena biri efforts za raising ezo sente era baje motoka basinga bagisaaka amazzi ne bagitereza ate bagitereza nnyo naye era alese 10 alese akakadde alese bukadde 2 alese 5 bonna tubasiima za kawashe ezokumulongoosa basaba million 2.5 nga kale buli kimu nga kiri inclusive kitegeera dagala hospitality accommodation byonna n'okujjanjaba ne surgery nga byonna ku ebiri. Nakalabako bemanyi nakalabako Dr. Hildamani ne yatwadde ekifo kino bakitwadde ku bwereere samisaaki yes yatumwebaza nnyo mukama amuddizeewo nnyo koziko twalabe nalabeko ne ku mwami Haruna Mubiru Haruna Mubiru yes kizaamu amaanyi kiwa encouragement era kituwa essuubi because kibadde tubesinga ku hope and faith era kitwongera hope, more hope and more faith and more stability essuubi okukkiriza Katonda nti akola n'okubeera straight n'okubeera focused ekitegeera kitwongera amaanyi nti abantu bali naffe esewa. Katonda ayamba buyambi teri amanya naye akyemanyi bakwasaganyiza emirimu bonna abantu besimbu era tubesiga kimanyi tebasobola zikwatakwatamu like 99%
si bakika nti azdo kale bakika naye bamikwano nnyo era bakika kale bayita ab'ekika naye nga tubeesiga 99%. So far plans zote tekinakola tekinazikosa nnyo koziko kale ebintu ebimu bibadde bidireyinga okitegeera koziko kale kakusoma okitegeera webito naye nga tekinaba kunkosa nnyo kiri awo kubanga era obulamu bwe busooka byonna awatali bulamu tewali kiba kitesobola kitambula nga tewali bulamu era kye tubadde tusinga okwetaaga era wanaawona tujja kudda back on the right track tusinga okwetaaga bulamu. Suggesting the two countries, suggesting that India and Kenya. So, sente zinabaawo price range tunaba raising ezijosalawo gye tunagenda. Tutebaza abantu abatusapooting kusooka ddala nebaze maama Nalweiso tukwebaza nnyo okutubeererawo kubanga ne sente za dialysis maama wange agenda ku dialysis buli wiiki agenda emirundi 2 bamujjako obukadde 2.5 kuliko amadagala buli wiiki maama Nalweiso yasasula tukwebaza nnyo Mukama akuddizeewo nnyo olw'omutima omulungi gw'olina. Twebaza papa Misaki okutuwa ekifo ekyokukoleramu kubanga yasibuni omuntu asobola okuwa ekifo. Twebaza nnyo papa Misaki otuwa ekifo. Twebaza ne Katonda obulamu abatali bulamu n'okutukuma nga tukyali balamu paka kati kuba obulamu bwa bbeeyi. Maama wange agenda ku dialysis fikidini oyo okkola olayo obukadde 2.5 singa Katonda era tujjako sente za kidini buli wiiki singa tubanja sente nnyingi era tumubaza Katonda n'abantu abadde batubeerera batuweza sente abali ebweru abali okumpi n'abaweza messages ezi-encouraging abena tubeebaza Mukama abongere era abawe nnyo. Nze bampita Frederick Kasavu ni mutabani wa Evelyn Lagu. Nga sinagenda wale motoka ya Bobu niyo mwagirabye eri armored vehicle bomalo tuwedwa ya Sheikh Bomalo ojulie bati motoka ya manyi oginyiza katonga bwe tuli wano eno ye motoka ya principal eno je balese ino banko giraba oginyize